Mtumikia Dr. Mafeo Judy ya Mwenga Nizama basaba banyabo tukyagala tukubaniriza mwenna olw'okujja ne mubeerawo maama n'abaana mu kiseera kino ekizibu. Twawakwaniza Honorable Minister General Katumba Wamala naye amaze okutuuka mu kifo kino ate naye yakiyitamu kino lwomwa ekyamututte. Kambasale tumwanirize n'engalo ez'amaanyi Honorable Minister General Katumba Wamala. Bannaffe okuva mu kanisa yaffe eya Kayuwa International Church Namirembe Christian Fellowship bamaze okutuuka okutugembera kusaba ku kw'akawungeezi n'okunyweza maama omu ku bo bwe basaba mu kanisa eyo. Ndabye wano ku Sewava owekitiibwa Sewava asanyusa nnyo naye okumulabako naye amaze okujja okubeerawo okusiibula lwomwa jjajjaffe omukulu w'ekika ekyendiga. Buganda bumu bajja kuba baagala kutuula era be batuuza abantu totuula batukulaze era weegendereze obutakusitula ng'ekiseera kituuse. Jjajjaffe abadde musajja mulokole ate ng'amanyi nnyo ebyobuwangwa bye ate n'obukulu bw'ekika kye eky'entaama. Bannaffe mwebale nnyo, mwebale ddala. Tuyakuyimba oluyimba olwo Yesu mulokozi wange tukwase mukadde waffe omusumba Akazindaalo atukulembere mu kiseera ekyokusaba. Bwe tunaabera mu kiseera ekyokusaba bw'otuuka tuula mutuuzi maama n'omubuuzaako oluvannyuma tuwe ekkanisa